kubanga mulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kusharinga n'okukomentinga. Bannange tubeeyanza nnyo era nga tubaagala nnyo. Olwaleero tuzze wano nga twagala okubaganya ensonga ku bintu ebimu bye tuzze nga tuzannya. Gwe omukozi owuwo wandyagadde akomewa? Omukozi owuwo wandyagadde ayambala atya? Oba wandyagadde atuukirire omwami wo? Ndine gwe mumanyi nga Mama Angel ne Betty nange Nakanwali. Tugenda kuba tubeeyanjulira tubawulire amannya gaffe amatuufu era nga amannya agange nze Nakibuka Angela Angel. Ngagange nze Mutesdorine Carol. Nze Nuriat Nachance zanyiranga Betty. Kati tugenda kuba tubabuulira bino ebintu naffe bye tuzze tuzannyako. Ffe tukiraba tutya? Omukozi ono yandibadde afaanana atya? Endabika ye yandibadde eta omuleta mu maka ge? Mama Angel, omukozi ono gwe twandireese wakokola gw'osuubirayo yandibadde afaanana atya? Ndowooza kisinziira n'omutima gwo oba omusingi. Kuba tebasobola mukukakako nti twala ono nga nawe tomwagadde oba okitegeera. Ya nze bwe ntyo bwe ndowooza kite bw'abaawo yaliwo jasi. Ati toyinza twala mukozi gw'otasiimye. Yes, tosobola mutwala nga tomusiimye. Nanti kati okusiima mu ngeri kubanga okusiima mu ndabika kubanga omukozi ebiseera ebisinga omusiima ku mirimu gy'akola. So si kumusiima ku ndabika oba ku ki. Ekiseera ebisinga ekisiimye omukozi neeyisaaye na ngeri ki gy'akolamu ebintu bye oba okukola emirimu ekyamuleesa. Ebyo sookolindeko bitunuulira. Jjukira ogenza okufuna omukozi tomumanyi, tomanyi mbeera ze, tomanyi na bwafaanana, embeera kale zimu naye appearance ye naye oba olina ogifaako. Kuba toyinza kufunira mukozi yenna afaanana nga bw'ayagala, okitegeera. Afaanana nga bw'ayagala, mukyafu. Kati bwe tudda ku togenda kufuna mukozi afaanana nga bw'ayagala, ojja genda osanga omukozi nga kituufu akawala kalabika bulungi, keefaako okaleeta ewaka. Otuukatuusizza omwami wo ng'ate gwe tofaanana ng'oyo mukozi nga tokyalabika naawe. Kati olowooza omwami onaaba okyamunenya nti yakoze ensobi nga gwe wennyini weeretera omuntu nga bw'afaanana. Anti kyekyo kyenva okukugamba wano nti oba olina okulaba omukozi gwe bakuleetedde. Kati nange nga bw'ondaba bwe nti ndentaate omukozi ngenza omulaba nga nange omukozi ansinga. Waba yaliwo. Nga kufunayo omulala munnange. Anti kati oyinza n'okuleeta wano kale nga wogamye nti bakulabika bulungi. Oyinza n'okufuna oba alabika obulungi naye nga tagenda kukolera ky'oyagala. Ogenda kusanga takufumbidde kamera oba oluusi oli mukyala mukozi. Ogenda kusanga talina kyakoze kale naye olw'okuba nti watwala ndabika nnungi osange nga talina kyakoze. Kati nkikugambe nga mukyala munnange. Bw'obanga ofuna omukozi omutuusizza ewaka, fayini wamusiimye, omutuusizza ewaka, omuwanga amateeka ago nnyabo g'oyagala kukolere. Kati omwami wange akeera ku makya genda kukola. Lwaki obeera mu buliri omukozi n'afumbira omusajja emmere? Breakfast. Kino kiri bwe kiti ku bintu ebyo byokkeera. Olaba kati abakyala b'ennaku zino, abakyala bakola, bakyala bakozi. Omukyala ayinza okuba ng'akeera ku makya ssaawa, tugeze kale ssaawa emu n'afuluma n'agenda n'akola. Ayingira ssaawa 5 ez'ekiro. Omusuubira otya okuba nti ye anaasobola okukeera okulabirira omusajja ng'ate naye aba akooye? Buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. Buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. Omukozi kyeki? Anti kati mwena mugenda kuvaawo. Omusajja agenza okukola, naawe omukazi, era bw'oba osigaddewo nga naawe ssaawa eziddako awo naatera okuvaawo. Era olekedde omukozi by'alina okukola. Kaakati katugambe nti obadde ovaawo leero omwami omanyi tutera ofuna ofu ez'enjawulo. Omwami afuna ofu ya Lwakutaano, bw'ofuna ofu ya Sande. Olwokutaano ogenda kukola otogenda mulekeranga omwami making sure nbaawo alidde breakfast. Omusajja omukozi mubuulira bye njagala akole. Emmere bw'eba eyidde awa abaana emmere akola ekyetaagisa. Naye lajjuka yagenda ogifumba. Omukozi ono yagenda ofumba emmere n'omwami wo taliiwo. Anti kati okitegedde olunaku olwo mba siri off. Ne ku makya mba neebase era mba siriiwo. Ku makya batya? Tugeze kiri kye wagambye nti ku makya obadde weebaseemu olina okkeera n'ofumbira omwami wo n'omutereeza ku makya. Naye jjukira n'olwokutaano ofu lwagifuna tobeerawo.
kakati omukozi ono lwaki nekumakya atakera n'agikola kuba nerwesiri wali agikola kankusala ekirime kati nno kiri bwe kiti nze kinkeeza kwezi essaawa mba njagala ndeke nga nkoze obuvunaanyizibwa bwange ng'omukyala saagala nkyuse bikolwa byange ntola okuba leero siri off ate omwami ali off nfumba kyayi wange nga bulijjo breakfast nendeka buli kimu nga nkikoze bulungi nnyo then n'omukozi nsiriiwe of course alina okufumba emmere ate abantu baba banasiiba njala yes naye waba wamuwa amateeka ago aba amanyi ki ekkomo kakati waliwo n'ekirala tugeze omukyala w'ewaka takola nga housewife so omukozi ono era ogenda keera nga ofumbira omwami wo oba era ogenda kuyita mukozi kubanga twalabanga mama Angel mu Nakanwagi twalabanga nti no mama Angel yakeeranga n'ayita Nakanwagi n'amubuza oba ofumbye kyayi oba kakati ya buli kimu nga olaba nti mukozi yakikola lwaki naawe omukozi oba omukyala oba totekingako part n'ogamba nti I have to do this, let me do this, then n'omukozi naye omuge kubanga twalabanga nti mama Angel nti oba buli kimu akirekera omukozi w'ewaka kati ekyo kyo omukozi ate aba yanona ki yes aba yajja kukola no aba yajja kukola naye ate naawe omukyala tolina kusuula buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omukyala kakati omukozi olowooza yandibadde akomawa nga tutunulidde ku story ya mama Angel nga bwevudde kuba twalaba yaleeta Betty n'atuuka nessa erireeta omukyalo omukadde akole n'aleetako Fifi yaleeta abantu bangi ab'enjawulo abakozi waka naye gwe olowooza nti omukozi yandibadde akomawa mateeka ki ge wandibadde omukozi wo n'ogamba nti nze omukozi totuuka wano toyingira ddiiro obeera wabweru kiki uwa we yandibadde akoma limit kikyo kye nabadde nkugamba nti oba oleese omukozi omuwa amateeka ago g'oyagala atambule mateeka nga ki omukozi woba omuleese manya kati woba olinawo okubaana ng'emirimu ogambye tutunulye omukazi nga takola tutunulye mama Angel musokuba mama Angel tumulaba nti housewife takola naye alina omwana omu naye ebintu ebisinga byonna abirekera mukozi w'ewaka nagamba omukozi simula ennyumba w'omwana kyayi simanya omwami wange ebikyemmere so I think omukozi w'obanga omuleese naawe ate omukyala tolina sula buvunaanyizibwa bwo ate era n'oba omuwa ebiragiro muwe ebiragiro naye ate ebitali bikakalinnyo ebigenda okwawula ggwe n'omukozi cause at the end of the day ono omukozi omwetaaga ekisooka yakufumbira emmere you never know kyasobola okukola yes so tolina ate muwa bikakalinnyo ebisobola okwawula ggwe like relationship yammwe neetaaba nti ompita eri n'omukozi naye ayita eri omwami w'omumaka ayita eri n'omukozi naye ayita eri bwe muba muli emmere yatuula eri mwe mutuule wano like you need to bring closer oyo omukozi abeere ng'agamba yes mukama wange naye anjagala oba ate sometimes ku kyoyogedde ekyokuleeta abantu ddala abakozi n'obaleeta nga bali closer baleeta obumanyiiro ekyo kituufu naye n'adwera ng'agira n'asooka neyeepanka neyeefuula nga okitegeera n'aleeta kali akamanyiiro neyeerabira oba nti oluusi mukozi kituufu naye I think kiva ku muntu oba enkwata gy'oba omukuttemu bw'omugamba nti yes Nakanwagi saagala kino ajja kiwulira bw'anaabanga muntu muwulize ajja kiwulira agambe yes anti tayagala nkole kino naye ate kino bwe nkikola tekirina ki buzibu kuba kyo kituufu omukozi ate bw'omulaga ennyo laavu abamu naye ayitiriza akajanja like kale afiiringa nnyo comfortable waali n'awulira nti naye oba oluusi mwenkanankana but I think you need to sit that person down ne mwogerezeganya n'omugamba I want this, I don't want this kola kino bulungi oba kola kino bwe kiti and then at the end of the day bw'akola ekintu nga kirungi you need to appreciate that person nagambye olina omuwaki mama Angel nga tukuzizzaayo wali eri mu mama Angel kubanga tutudde ne mama Angel mama Angel ono tetwamulabako nga yeebaza ku Nakanwagi oba ku Betty oba kwani nga wona kumewaka noleetera Angel ice cream lwaki omukozi ono lwoyiseeko mu tawuni n'olaba obusiripa nga bulungi akoolumu yes akoolumu omugamba omanyi onkoledde bulungi emirimu kana akantu kako akakoolumu nno munaye koga akoolumu kafuuka ensonga
kafuuka ensonga. Waliwo abakozi sigamba nti bonna, abakozi abamu nga teyeetaaga kulagalaga buntu obwo, nze nkusasula omusaala. Yes, Nze nkusasula omusaala, sikubonyaabonya, sikola ki, kola mirimu gyo, kola ebintu byange. Naye ate olaba kyogambye nti nno nkusasula omusaala, meaning omuntu oyo kangambe temuyina relationship yonna, ate yet you need that person. Kubanga ekisooka olaba kati kangambe nakanwaji golekera omwana wo, tomanyi oba amuwadde emmere mu budde oba tamuwadde, nakanwaji goleka n'akufumbira emmere gy'onaalya. So ono omuntu ono like oyina omusembeza akolumu n'omugamba nakanwaji webale kundabirira ku mwana. Tuze tulaba abantu ab'enjawulo zi kamera. Omukozi n'alyoka akuba omwana njoza mwana lumi yakalaba. Omukozi yakuba omwana katamute naye ng'omwana tayogera nakwogera. Ne golowooza kintu kye kiyinza okuleetera omukozi oyo okubonyaabonya omwana. Era ndowooza neeyisa ya bakama be oba naye ng'omuntu ayinza okuba n'ebizibu ewaabwe ng'alina oluusi n'ebitambo bye ebimulinnya. Ebikuba abantu ebimulinnya. N'ekirala ensasula. Bakama b'abakozi abamu. Yes, kye kyeŋŋambye. Tebasasula bulungi bakozi abo kati ne yeekyawa muli oba oluusi amuyisa na bubi. Nze bwe mba nkusasula bulungi kati sikubonyaabonya. Buli kimu kibaawo kati mba ova ku kyokola ebintu ebyo. Nako ku kyensasula olowooza omukozi yandibadde afuna ssente mmeka? Kisinziira mirimu ki egiriwo, kuba nnyinza okuba nga nkola nga kyenjagala kunnyamba ku mirimu gy'awaka. Emirimu gy'awaka egyo giba mingi. Tosiibyewo abaana kwoza ngoye byawaka byonna kufumba. Kwega n'omuzaala n'omukozi muguteesaako okitegeera. Kubanga kati omukozi oyinza okuba nga omuwa emitwalo 5 kuba ntera okulaba singa bali ku mitwalo 5 ng'omuwa emitwalo 5 naye nga mukwana emirimu gy'akola gisukka mu mitwalo 5 nga mbutuufu omuntu ono olina omuwa ssente naye n'omuwa emitwalo 5 n'ogattako muvuma n'ogattako simanyako katanga lwaki taakube mwana. Ate nga n'etaano egyo tegijjidde na mu budde akugamba nja zikuwa omwezi ogujja oba bamanyi n'ogamba kankuterekere bonnawulira ng'ozeetaaga ng'ozinsaba. Like omukozi oyo naye tomanya biki byetaago byeki byayagala oba byayina. Kubanga yadde mukozi waka naye ataba n'ebintu eby'enjawulo byayagala naye ayagala okulabikako obulungi agala oluusi oyinza okuba nga naye ayina ewaka ayinayo ebizibu bye okitegeera. Wayogeramuko naawe nga mukama we.